Emisomo gy'emikono emirundi mingi gizze giyisibwamu amaaso anti nga gitwalibwa okuba egy'abo abataasoma oba abamaze okulemererwa ebigezo byabwe, wabula ensi bw'egenze ekyuka abantu batandise okulaba omugaso ogugirimu. Kino nga kirabikira nnyo mu matendekero g'emikono agameruka buli lukya. Ssenkulu wa Directorate of Industrial Training Patrick Byakatonda agamba nti amatendekero mangi tegamanyiddwa mu mateeka wabula gafa kukola nsimbi. Oba wa private oba wa government alina okutuula ekitongole kiri kimu ekyebigezo. Kati abawa certificates ezaabwe bakiwa mu bukyamu era kimenya amateeka. Geoffrey Kawanguzi akola nga amyuka ssenkulu w'ekitongole ekivunaanyizibwa ku bibuuzo ekya Uganda Business and Technical Examinations Board UBTEB agamba nti nabo bafubye okunogera eddagala ekizibu kino wabula bikyabalemye. Temusindika baana mu matendekero tomalaga buuza omwana agenda kusomera wa baluwa gy'agenda okufuna yawa. Ekyo kikulu nnyo kuba nkirabyeko omuntu n'asoma emyaka 3 n'amala okusoma emyaka 3 n'ajja ku UBTEB n'aleeta ebbaluwa ne mmuga nti eno toyina bye wasoma. Okwogera bino babadde ku ttendekero erya Mengo Technical and Business Institute Nansana mu kutikkira abayizi abakuguse mu masomo g'ebyemikono. Eyeeyita ssentebe w'abataasoma mu ggwanga Haji Kasimu Kasasa n'abatandisi b'amasomero g'emikono batenderezza nnyo Minisitule y'ebyenjigiriza olw'okukyusa curriculum mu masomero ga siniya, bagamba nti kino baali bakisabirira dda. Abaana be mutwala nti baagwa be batukanikira motoka. Oyinza kanika otya motoka ate nga wagwa. Be batuzimbira mayumba. Oyinza kukanika otya, oyinza kuzimba ennyumba ate nga wagwa. Be batukolera entebe. Ne bagamba nti yavumbula River Nile muzungu. Bali abafuzi b'amatwale kasita batuleeta ekikoligo kyabwe ne bakitusiba. Mwe tubadde tutambulira ebbanga lyonna. Tukoya abaana baffe basomesa basupiki n'amanya amasuyinza googera kuba mazibu nnyo googera. Abayizi abasoba mu 400 be bakuguse mu masomo g'ebyemikono era baweeredde ebbaluwa eza certificate ne diploma. Titus Jemba, BBS Gambuze.